thank you so much guys for working. My name is Morris Giddens Kawesa. Omwana yakoze omukolo gwe bayita guno tebaguyita makeke, baguyita mankekenke. Nakawaya Agnes wati Aromatic Entertainment team yona yabadde etuuka naye kansoke nkwe kufulu figa nga tutunagenda mu mukolo osooka omuwulire kyayogedde ku mukolo guno. Awala mukole mwana muto baby girl Sarah and Abraham Quran ebogerako Bible ebogerako kinajjukirwa Bible ebogerako bantu Sarah and Abraham olaba bezudde, that's great. Ekyokubiri nti kibadde tekinaba kubeerawo okulabikako omuwala okuwa omulenzi ekirabo ekiri wonderful like ng'ekyo nga ne taata y'omu ku bakoze ekitata omuwala so nti kikulaga nti omwavu oli wakufa ola nnyo otherwise abaana balungi balekera abagagga ojja kusobola okikola otya okubanga buli mukolo onyuma ani designawo ndi mulungi Nalongo Brothers ndi mulungi ate ndi mulungi ate matalinga mikolo kijingendako si mikolo ntubaako ate abantu kyetulwa ku mikolo naye no bulungi kikulu ndi mulungi beautiful look at me don't check some people's what and what kati abataze ku mukolo bawo bakati mikolo gy'abalonde mu mikolo gy'abagaga giba gy'abatono giba gy'abalonde si bakirerese mukolo gwadde gw'abagagga uli very special era abantu bali special sigwa bakirerese sije makindi sije nasana olabye essente eri waneno kibata sente kola sente wali mukunyumire mukwano gwe yana bagamba networking so come to your friend that's why kumikola bakofeka mikolo gy'abagagga bagagga kwagana bavukologa ngana tubadde bagagga oyo gubata Jennifer Fulfige motoka ezo obuzolaba ze zaleese abagole okubajja wali ekibuli ate we baba gattidde eri ya white ye motoka eyaleese abagole kakati awo team ya Aromatic Entertainment bwetu yabadde tukoyewa mutajeb oyo obamuita Ape London ne ahimbiswa Rogers ate n'omukulu Najib yes badde batuko omukulu Segujja Hamisi wali abo balaba bali very smart tutuuka ku mukolo omwana Sarah naye byogenda okulaba ku mukolo guno I trust ebimu si byonna sigamba nti byonna naye ebimu tobirabangako kati kitegeeza ki tova ku vidiyo eno beerako olaba omukolo ogunnyonnyoke yes ku saidi y'abasajja abakulu ba B2C oyo mbamuyita mukulu Hamisi Segujja Salongo aba B2C be babadde emperekeze ensajja then ku saidi y'abakyala fenga Aromatic twabaddeyo n'omukyala amanyiddwa nga Nakayima Shadia muna BBS yes but yabaddeyo ate bamuta Anne Kansime mulabye bwe yanyumidde omukolo n'abantu ba Aromatic Entertainment bonna ate ekyenjawulo era ekyabadde ku mukolo guno kale Ekimani badde nvuddemu alese enviri basiba mutwalata tuleta Masha Hamisa was the best man in Metro
Artist Sarah ni Abraham Baji. Can we have the matron and the best man? Then we have the couple of the day. Selector. Tuwa coordination kabisa. Oyagala kunduka. Ladies and gentlemen, katunoli mwagalizi lwasinga okwagala mulamu amwagaliza okubire kw'omu ngalo. Bwe oluyimba olungi ab'emitereza engalo zimala, ab'enakasekeza engalo zimala. Selector. Kati emperekeze nga ziweddeyo kati mu kaseera kano nga tulinda omwami n'omukyala Baluzzi. Yes. Oh! Laba omwana w'abandi Sarah n'omwana w'abandi Abraham. Oh my God. They looked so good. Balabise bulungi. Kati ng'ovudde ku kwambala oyo bamuyita Sarah. Kuvira ddala ku proposal. Kuva ku kuddira ddala ku kukyala kwanjula babayise ba Abraham and Sarah. Oh my God. Guno omukolo Sarah n'omwami Abraham. Wallahu maliki. Kwegamba n'entambula ekulagira ddala obufumbo obugenda okuwangaala. Ekulagira ddala obufumbo obugenda okubaamu abalongo. Ekulagira laba ssente. Ate tonnalaba ssente. Tonnalaba ssente. Abayimbi bonna baaweddeyo nga bonna bazze kuyimbirako Sarah and Mr. Abraham. Katutandike n'asooka wulira ekivuguto. Hey!
Wala ingenda kufungana oya Kunaba tuliye bachimanye luziwo Tonawa champongo pano David Zaro Zizi Asuri manyamu Ungenyo I have no problem with anybody. I'll tell. Kudao Negozi byamwe mu kusanganya za simanyi sanganya ono ya magana. If you never heard of the Cinderella of those books, she's here. A proper Cinderella.
I am Samson Kasumba reporting for NBS Live at 9 as I report here at Kingo Gardens. The bride is live. Bride, you are live on NBS. She's a little bit shy, as if that's Kati no wano omukyala Luze ng'amaze okugamba omwami we nti alina akalabo ke era asaba akasiime. Yamuwadde kalabo ki? Teyayogedde bigambo bingi. That's why ebigambo sibikuwadde. Bw'atyo naaba nga agenda kuleeta akalabo. Era yasabye omwami Luzi akasiime. But it also has to be known, I also have girls. My dear husband, Abraham Luzi, with due respect, is preserved Hey, eno ye motoka omukyala Sarah yewadde mwami we Abraham ng'akalabo ku mbaga yaabwe. Ate njagala tujjukire nti omwami yawa omukyala Range Rover mu kwanjula. Kati ku mbaga omukyala yawadde omwami V8. Ulira sente. Bagitaddeko ssebo kubanga omwami ayina companies. Abaliyo, talk to your wife now, ngame nange ndwagala nnyo. Bino byeno. Alright, mukaseera kano wetulabaawo omukyala ng'agezaako okubeera ng'ate akwasa omwami we ekisumuluzo ky'emmotoka gye yamugulidde. Nkiddamu, omukyala ng'akwasa omwami we ekisumuluzo ky'emmotoka Land Cruiser V8 gye yamugulidde. Sarah, thank you so much. Sarah, oh my God, these guys, man, I find love, eh? Anyway, congratulations, Muchala Sarah and Mr. Abraham. Sarah, fetumita Sarah, oba ye ita Sarah, kubanga nainga yes Sarah. Yes, na ye ita Sarah Banks. Sarah Banks. Akwasa omwami Abraham ekisumuluzo ky'emmotoka gye yamugulidde. Omwami n'agamba kansooke ntuulemu njivugemu. Why? Kansooke ntuulemu mmala ogibongamu njiwulire bwe Fulufiga we yagambidde omunaku wa kufa. Ola Fulufiga yawadde ku mukolo ogwo. Omukolo gwasombye abantu bangi ab'obuvunaanyizibwa, abantu bangi ab'enjawulo abanene. Alright, bwe batyo omwami ng'amaze omukwasa ekisumuluzo kya Land Cruiser V8. Kakati eno emmotoka gy'abadde avuga. Eno gy'abadde avuga. Kati bamwongedde V8.
atenga ina ni Range Rover. Sarah. Sarah, full figure ya gabi. Zikuno mkolo kunemi. Sarah mwana, tukwagaliza Fenga Aromatic Entertainment, tukwagaliza obufumbo bulungi, muzaala balongo ngera jajja we yagambye ti muzaala balongo ezo nozali serving points we were serving the Batman buli kimu kyabadde on point. We will wish you the best, Sarah. Maurice Jordan Kawesa Doni tubakubete tuwaweza Maurice Jordan Kawesa Doni tubakubete tuwaweza Nakela kumachanga nyingira site kukola kufuna yezi kula binyeba Kabo manyi ebichibuga kukela kwa subuhi tembea nifanya kasi Laba katonda cheyagereka sosolya bwataferye makwata Pansala ndaba malaika yakula neolo lya msinga nemaya Omutima negunkuba konze mutandise tya Kabo manyi ebichibuga kugeza kukulemela konga chatwela Namusala ko chiniga ziratatatatatata nzijayo za radio. Hello pretty yabadde salary yatesera nawe olumizaamu sera wakisosizaamu kwa ife baga ze tunakola sera abafuge obwibuka abali emikisa obufumbo bwange obe butereevu ate mwendagame
Mubulungi n'obubi. The best time to be in love is when you are fighting and quarreling with each other. Anga mumuleke nawe. Sana, please. After. Otonyeza sana. Buli naawulira nga tokyamunyiza. Ate yanyiza munne. Mukwano. Agaza ensonga temukyalireko ewange eddundu ewange ne haji eddundu nange ndina owange Sir, Lucy, mukyala we Peter agambye kimwami Kafuma amusoomozezza nnyo bw'abadde mu nte taata agabye ettaka Sara jjajja anyiize abagambye abongedde ennusu Bulaaya ebintu bano bigimu nenga Allah yeba emusita bagerera Sebo selector ahantu kali lady Sarah kati kusala cake akaseera kokusala cake wekatani katuuka netulinda balite cake kubanga obudde omukolo gwonna emikolo gibaawo cake zibaawo awo tuba tuziraba twanonyiza cake nga tugirabako tugenda ogiraba ng'eri mu kasolya eri waggulu ng'eri waggulu eri mu kasolya ogiraba gyeri yeri twali tugamba yiye mukolo kyogutaliiko keja twagenza ogiraba ng'eri eri waggulu eringa baati mubire Shisha alimu haramu ne haramu ono haramu endogole juice lera bane ngabona plan pasa baka kati omusajja bwabona abbe juice cyangwa ubulanga sega yakamwada akajwaka mala cyo ukona basema mali Ladies and gentlemen, mutuleke kejeva tunakuja kutegeera nti byenda kusigala njawulo si byakubala gatulakekele sinawo waliwo ekipya tunakulonake selekta waliwo ekipya ng'omwavu ayagalwa nnyina ayagalwa nnyina tuwemeza keke kalabake kitafule bw'ate okeke gyolaba bagisalaba abagikutte bagikutte tekula ku mmeeza guys get closer tugisala bagikutte nengezi to abakisudde be banafu buli kitu kyonna kibakozesa bwakyo kati akwata vidiyo akwata yaki atunyoni tosobola balete endala bano abakutte tebategedde nti nebadde ddami kati riyejja bakutte ddami katulete riyo. Alright, bwetyo cake nebeera ng'ate etandika okukka mpola bagissa mpola okuva mu kasolya waggulu
okukkirira wansi wegenda okusisinkana emmeeza balyoke bagisale. Wansi awo olaba wabaddewo emmeeza sasobodde kutuukawo so close olwa restrictions ezabaddewo naye ngeza kulaga keki ya yiyeka eva waggulu eka ekkirira. Oh my God, oh my God. Sarah Abraham, this is so incredible. This is so incredible. This is really good. This is really so nice. Thank you so much. Chino man, mwana mwakoze ekyakabi mwana muli bakabi muli baddala. Alright, wati abagole ne batandika okusavinga cakes. Yes, ne batandika okusavinga cake abagenyi baabwe omukwomu ngeri bamaze okugisala. Yes. I'm so proud of you. The first day when I thought it was a joke, but it wasn't. Which took his from proposal to Kuchala at Sanga's place to introduction, now to ending the murder. Mzantimani one in life, told another one, just do it. But told another one, only one day, Quavasa, which knew the chili fancy, Chimpade, medicine Afuna, Mzanzakiliza, and because I believe in you, I trust you, money or jumping in her. Kwebaza olw'omutoka emirundi gy'owanga kwebaza agirako ebigambo bingi naye amatu nagaziba buli kimu kizibye teri kintu kisinga kunkosa nga muntu kwogera because nze nitunuulira muntu gwe boogerako mulala ne gwe mmanyi ne gwe nina nga I promise you siriwuliriza kigambo kyonna. She's the only person, yeah. Woman just ran away from the side. Now I'm going to